Yes, mbaniriza akadde kano mwasibye mutya banange muli mutya ngenda kusaba subscribing atonyige ne kali jimpire ka like video no comment section weri aho bakavuntira mu comment section tusirango overall mwajita fan TV jimbani updates zinavali mbana mauli ngabagata tambula okwetole gwanga Uganda batumedeka mu gwanga erya Germany Saudi Arabia aba Spain mbagamba ati bakabinyo kubanga mu following comments samana sinabasiza mu gwanga ya America ku University of Chicago mbagamba nti mubamanye ne bagita Fadi TV gi subscribe button nyigene kale comment section aweri aho bakavuntira mu comment section ate oserenga on following mwebale nnyo mwebalidala musajja mukuru Gordon Muzaale mukyala wa Pastor Tom Mugerwa amanyikidwa nga Pastor Justin Mugerwa mutabukide Pastor Justin amutabukide ye mukyala wa Pastor Tom Mugerwa sawa zino aliko mukyala amanyikidwa nga Pastor Justin Mugerwa musajja mukulu amanyikidwa nga Gordon Muzaale era ngono yaliko omu kwabo abakakiko ka church eya Pastor Tom Mugerwa esamba zino ali pastor kugamba aliko Pastor Tom Mugerwa amuliko left right center buli sawa bakola ki abamu attackinga abamulumba Pastor Justin avude nakola ki nalabula musajja mukulu amanyikidwa nga Muzaale Gordon era ngono yaliko kakiiko ono amugamba ati munange yali bada agenda mpola obuteeswaza yengayo kubanga essaawa yali mu kweswaza ono agamba ati munange wandibadde ogenda mpola ng'ogenda mpola chachi ya Christian Fellowship eriye mutundwe amugamba ati wandibadde okola ki wandibadde ogigenda mpola kubanga tojja munnaye tojja kukisobola kubanga obedde baali bamugwamu dda ng'alina abantu bala bakola nabo era essaawa zino okumanyanga omusajja Gordon Tagwa kiraga nti newankubadde yavaayo naye era balina abantu bakola kibe bagwamu nga baali bakola nga bambegabe mu chachi nga bajja kukola bwambega na ku district koba na ku sabotaging chachi yaabwe n'okubanga basabotaging buli kimu ekikola ki ekikolebwamu ekirungi okukyonoona bamugwamu nga Gordon era yakola ki yasindikamuko abakesi oba abaketta abamukolera nga bazze kuketta kyekigenda maaso mu chachi n'okubanga basabotaginga emirimu egikolebwa mu chachi egikola ki egiyamba abantu era amulabudde namugamba ati munaye Gordon Muzaale wandibadde ogenda mpola n'ebyo biki byokola essaawa z'omukujjukira mbemko ebitambula ku social media Gordon Muzaale yakola ki amune yavaayo nakwati nalumba Pastor Tom Mugerwa agamba tino yakugamba yagendayo kusaba naye ng'akola ki ng'amuteekamu kwegamba ngeri ya demons ebizimuzimu okwagala okukola ki okwagala omuyonkamu omwoyo gwe Gordon yagamba nti Pastor Tom akkiriza masitaani akkiriza nti bintu simanyanga bino ebyendekoleku ebyomusabo nti atagamba nti Pastor Tom tamwanukula naye ng'abantu abasinga bakola ki abasabira mu chachi eya Pastor Tom Mugerwa eya Christian Fellowship bava ne bagamba nti munange bali mabega obwa Pastor Tom Mugerwa bagamba nti Gordon Muzaale bamugwamu ng'alina kwegamba ng'alina missoni ye yali yakwagala kukola kikweddiza chachi eya Pastor Tom Mugerwa ate nga Pastor Tom yali yamusembe jjukira onakolugo Pastor Tom yavule n'agamba nti no omusajja mukulu ono Gordon yali yamusembeza ng'omuntu owuwe n'ate Gordon n'ayagala okubanga asukkawo teyafuna limiti yagala okubaka teyakola komo waina koma yagala ataasukkewo ng'agana kweddiza chachi eya Pastor Tom ng'agaza kubanga asabotaginga buli kimu ebintu byonna nga bijja mu layini abifula zigizaga okwagala okusula chachi Pastor Tom yabule nagamba nti munnange ebina byakola kibyayogera bigambo bye agala kola ki agala kubanga atino munnange asaanyawo reputation eya musajja mukulu amanyikidwa nga Pastor Tom Mugerwa Gordon Muzaale jukira Pastor Tom yakoze TV bagita Eternal Life TV yatongozeddwa ku mukuto gwa Go TV ku Sunday free to air kwere essaawa zino era nga limu nteekateeka y'okugiteeka ku Star Times
era nga kiraga nti no munnange Gordon Muzaale ayina abamuli emabega ate nga abamuli emabega bapasita banne oba competinga ne Pastor Tom Mugerwa abagala okubanga walaki abagala okubanga balemesa ne TV okulula ku mayengo ga platform eya Go TV esigale ku free to air ne ku free to air bakole ki nako bagiremeseeko era nga Gordon Muzaale ayina abantu abo abakola backup gyali nga bagiba giwunye babasokola ki babasobola okumuyambako n'okumudefendinga ayinayo backup era nga backup eyo gyalina yaba bapasita abakola ki abakompitinga ne Pastor Tom Mugerwa era nga yabakola akola buno obuvuyovuyo buno okusabotaginga bakuletinga obusinisinizi buntuntu bwe butyo bwatategereka bu commotion era nga ajjukira musajja mukulu yali ku church lwasemba okuba ku church alyokago bwe yakuletinga ka commotion n'agamba nti abasirikale abakola ki ababeera ku church bakuba Pastor Tom nti bamukuba bamugola omugongo. Pastor Tom agamba nti si bituufu singa badde yawogola omugongo singa atambula essaawa zino. Pastor Tom bw'atyo bwakola ki bw'atyo bwagamba agamba nti oyo ye bamugwamu dda kyovola bamukola ki bamugoba mu church yaabwe nga mission ye yalina ne banne abala bangi nnyo we baali bakola ki we baali bakola naye nga kiraga waliwo bapasita abakompitinga ne Pastor Tom abagala okukola ki abagala okubanga basanyawo church ye kusina okubanga basanyawo media ze ne TV ne gyakakola ki gyakatandikawo eya Eternal Life TV era nga mukyala wa Pastor Tom Mugerwa amanyikiddwa nga Pastor Justin Mugerwa abadde n'agamba ati no munnange musajja mukulu Gordon ye baali bamugwamu dda naye nga bamusitisa kasiiso nga bakyafuna bujulizi obuwerako ng'akyaliyo mu kyaki ne bakola ki bagenda okulanga munna obujulizi bakola ki bubafunye bukola ki bumala ebena byagamba nti no baali bageza kubanga bamuyonkamu simanyanga omwoyo gwe bakole ki simanyanga bagutwale agamba nti si bituufu just yaswala buswazi olw'ensonga nti mission ze zakola ki tezatambula bulungi era ng'alina ne banne bangi nnyo abalinga mu kyaki omwo nga beefuula nti nno munnaye bali mabega wa Pastor Tom Mugerwa kumbe bali mabega wa Gordon era nga bo pulani yaabwe yakutwala kyaki abo babeere nga bakola ki be bagiddukanya naye nga bangi abaalimu Gordon yalina bangi bamemba bangi abalinga mu kakiiko akatambuza kyaki biseera ebyo nga bali mabegawe naye nga ate beefuula nti bali ku side ya Pastor Tom Mugerwa mulange ebyo bitambula essaawa zino ku social media omukyala avuddemu omwasi mukyala wa Pastor Tom Mugerwa amanyikiddwa nga Pastor Justin Mugerwa bagita Fad TV subscribe button nyigene kale munambe bazambagamba nti muli bamanyi okubanga mugi followinga Gordon bongedde okubanga basanguza ebintu byali alina abipulani bye byali akola ki byali atambuza ng'akyali ewa Pastor Tom Mugerwa munange byebyo batumedeka abali Qatar n'abali Dubai Saudi Arabia Bahrain n'abasinza mu ggwanga erya Oman mbagamba nti muli bamanyi mbere bulungi banange mbagala nnyo Fad TV mwalaba